position yange eri clear. Avuma tata wange gwe nvuma. Ye position yange. Nze mu lutalo luno position yange eri ejo. Objective eri ejo. Kumanyira tatange nja kulumba. Oba olyani kumalemu obujozi n'olugezigezi lwe muyina. Mumanyira muyina akamanyiro muyina olugezigezi. Bye bintu bisatu y'objective. Kulowooza sensi nti mmwe bannyiniyo. Mumanyira kati zo y'objective yange. Lumba tata wange nja kuvuma. Simple. Kyekyo kyokka. Nabawulidde mu kuba obusimu. That is my objective. I want to make it clear to everybody. Bona alumba tata nja kuvuma. This is my father. Segira. What if your father, you are not the judge. Go to courts of law. Mugene mu kooti. Omuntu bw'akola ensobi bamulopa mu kooti. You can't be the judge. You can't be the accuser. Kakati nze General Tamale wa Facebook. Yakuvuma. Nze sina gwe ntya nabagamba. Ekintu ekikwatagana ku family yange. Ngoyagala kumanyira tata wange nkuteeka wawo olina okujja. So, tujja kweyambala. Tujja kwevuma. Tujja kweweebuula. Zonna stage esatu. Tujja zituukako. Kakamanyiro kabagwemu n'akajanja. Akabalowooza nti mutiisatiisa buli omu. Ne mutiisa ono muti mujja kututiisatiisa. Ekyo kyawedde. Obusiru bwammwe mwabadde n'objective satu ezaagaanye. Omanyi omuntu nga musiru nga mujoozi tategeera nti objective egaanyi. Objective esooka. Mwabadde temwagala kasukwa dde mwamukyaza ajja mumukyaza. That's one. Akamanyiro kabagweremu ddala. Objective ey'okubiri. You thought you can incite people against us. Abaganda bategeera. Abaganda bategeera ssebo. Bayawula nti gano mazima buno bulimba. Kati mwe abasirusiru abataagala mazima. Nga muti amazima. Nga buli bagamba amazima. Mutandika okutiisa abagoogedde. Gwe lwaki oyogedde amazima? Abantu bajja kwogera amazima. We shall say the truth. Oba galumaani. Oba galumyani. Tujja kwogera amazima. Kakali objective nebalema. Objective ey'okuna mwabadde mulowooza tibusobola otutiisatiisa. Ekyo nakyo kigaanye. Kakati n'olwekyo nze General wa Facebook. Saabavumi. Wendi. Alumba taata wange nja kulumba. Bw'omuweebuula nja kuweebuula. Bangi nnyo abankubidde essimu mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Era ne tubaako bye tunyumya. Apology yagaanye teri apology. Awo we tukyali 00. Mwade mulowooza nti tubatya. So yeyo position yange. Alumba tata wange nja kulumba. Avuma tata wange nja kuvuma. Oli tata wange amuweebuula nja kuweebuula. Lwaki si defending tata wange mba na defending ani. Defending abantu bangi ku social media. What about my own? Oyinza okunenya okudefending tata wange. Oli mwamagezi. How can you come here and tell me mbu Junior to defending tata wo? Are you stupid? It's natural.
If it's wrong or right, that's not me. It's courts of law. The siblings of Amatofu is my father. I have to protect him. So you can't come here. No comment and you start victimizing me for defending my dad. Kubana abajozi. These idiots. Abajozi. Abaloza tibasobola okutiisa buli omu. Intimidation yaganye. You can't say it Baganda is against us. Abaganda bategeera. Waliwo kibatamanyi. Kifemengo. So ezo zonna objective zammwe zaganye. Niziganira ddala. Ne mutwambala nga tubambala. Bwe mutuvuma nga tubavuma. Simple. There's no middle ground here. Bovayo n'otuweebuula bangi nnyo Abaganda abaasirise ne bajja mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Bw'oyagala okukozesa obuvunaanyizibwa tujja kuddamu mu buvunaanyizibwa. Bw'oyagala otuwemula tujja kuwemula kandi naffe eby'obuwemu tubimanyi. Wenteri atasobola kuwemula. Buli omu asobola. Nejjasi abantu basirika. Kakati mmwe bamazi abakyali eyo abakyalowooza timusobola okugenda maaso n'okumanyiira abantu olw'okuba boogedde amazima olw'okuba bawadde endowooza zaabwe. Ebyo mwabitiisatiisanga bu TV ne mukubira ama TV. Munne omulembe gwa TV kati gwakoma. Tuli ku social media. Olaba eno social media gye tuliko ebigambo tebiddayo. Social media si TV. Ewali producer, ewali moderator, wano fire. Wante tulina producer, tulina moderator. Wante tu editinga. Abagala editing ogenda wali ku NBS. Jebe editinga we wali ba producer. So kyemba gamba mmwe mwabakubi b'enduulu. Ffe tulabye enduulu, batukubidde enduulu ate batuvumye. So position yange eri kiriya mmwe. Mwe bamazi anaavuba tatange nja kuvuma. Anaamuweebuula nja kuweebuula. Diazan is my father. Awo tewaliwo negotiation sebo byomumanyira abantu. You want to victimize me for defending my family? That I did wrong. To defend my family. Mwetemusobola mmwe kumanyira mmwe. Kyonna kibaganiddewo. Nembagamba buli awulira nti programu zino tozisobola unfollow. Nabagambye mu unfollowing siraba bagenda. Bw'oba oyagala by'emmengo genda ku CBS. Eno page ya Tamale Mirundi senior ne junior. Kwogererako bye baagadde. Wano tetulina moderator nze moderator. Nze editor. Kakati mwabe emitima eminafu. Abatiitiizi. You try elsewhere. Mutwesibako tetubayita. Mutubuuza bya apology tubiyina. Ne tubagamba unfollow button weeri. Unfollow and go. Temwagala. Hene musigala nga muteeka kuno bu comment kati mwe ani abaloga. How can you How can you say that you are going to victimize me because I support my father? Kati wadde agala supporting ani. I have a moral authority to protect my father in any circumstance. Ekintu ekijja okutta taata wange nze asooka okufa. It is me to first die. Kakati mwabajozi n'aka akamanyiro ke muyina who have even failed to know that I am protecting my father. Mutemunga samwe. The only person who means a lot to me is my father. Oba mutamivu, oba mugwi wa ddalu is my father. Son of your concern. Omanyi mwe President Museveni yabakoze ekizibu ne General Muhoozi. Muvuma President Museveni General Muhoozi n'asirika. Mufo ky'obakwata abakube. Kati akakamanyiro ke muyina mukajja ku President Museveni. Mwagala okukateeka ku bantu.
Mbu Junior, I'm protecting my dad. Tawuti waliwo negotiation. Mulumbe nkulumbe. Mwemanyize nkwabye. Awo tulwana mpaka kufa. Mutula timumanyira. Ku kintu taata wange tulwana mpaka kufa. There is death there. Mumugende mumanyire bazadde babalala bemwamanyira okumanyira. Taata wange member of parliament. Nti mwamulonda mulinga amazi mwamulondako is a member of parliament. Lwaki temugende ne mumanyira ba member of parliament? You should learn to mind your businesses. Nze wano sina gwe mpita. Nabagambye buli awulira nti toyagala unfollow and go. Wano tetweguya tetugaba sipase no sene BS. Timujiteekamu ebirango. Eno sene TV. Eno sene TV. Mumanyira abantu. Let it be a reason nyaka akamanyiro kamwe. Bwe mujja ne mumanyira bazadde b'abantu kwaba wadde ndowooza zaabwe. Kwa abantu boogedde amazima. Mbwe apologize. There will be no apology. Nze nja bambala. Nja kubavuma mmwe. Nja kubawemula. Mumuloza fere tumanyi kuwemula. Lwakwa tusirika. Muvubye President Museveni. Ne mumuweebuula n'asirika. Ne mukwata General Muhoozi ne mumuvuma ne mumuweebuula n'asirika. Mulowooza mmwe baani. Kati akakamanyiro kamwe. Mwagala okaleeta ku bazadde baffe ssebo ono taata wange. Wano siri mu kudefendinga Isimo oba wisdom kaye. I'm defending my dad. I'm his defender. If you attack my father, I will abuse you. But that we shall talk. So akakamanyiro kamwe kemuyina that arrogance, that arrogant mentality. Timumuli ba kitalo. Temugambwako. Abantu babagamba kamazima nga mutandika okubamanyira. Mwe mwasanze ffe. Mwe kambabulire ekintu kimu. Eggwanga lino terina muntu kye omuwa kye yeeguya. Mwe mwenna abali kuno si mwe abandiisa. Temumanyina bwe nasuze. Nze nakoma okweguya. Ugendewo omuntu n'akuwa emitwalo 5. I have to protect my father in all conditions. Nze sibuuza, I'm not caught. Nze bw'ojja n'ungamba nti gundi ali muvuma taatawo, nsooka kuvuma. Nekubuuza omuvumira ki. So nze Diazan is my parent. Is my father. Bw'oba oyagala kulaba Junior omutuufu, plon my father. Goloza lwaki bana ba mafia mu government we have met and had several meetings. Ne bana banyankola abalina amaanyi bavuma. We have met before. And we have met not once. I met them. Abo ba mafia bavuma. Ne tubakubye tukiriziganya. Ne tudisaguriwinga and life continues because it's my father. There will be nobody on my page who will come here to okumanyira. To why am I defending my father? You think I'm weak? Muloza ndi munafu. Muloza mumsoro kuntisa. On my family, I can kill a person on 3 things. Nzesobola okutta omuntu ku bintu bisatu: my job, my family, and my name. That is extreme. Awobo ogenze wala. Nze bwoba oyagala nkutte. Plon my father is my everything. My father is my everything. Kye nnina kyokka mu nsi. Tebajja kumpayo taata mulala. Oba mutamiivu, oba tategeera, he is my dad. So bw'oyise eyo layini eyo. Eyo layini eyo. First understand, this is his father. Nze tatange kimuwalanya akimanyi kwogera mazima. He has struggled in this world because he's very honest. Tatange talyangako nguzi. Emyaka 14 gye yamala mu government. He has never stolen anything. Mbulirayo ene court yali emuyise olw'okubba. He's not corrupt. My father is very honest. Ekibonyaabonyezza taata wange mu nsi eno
mazima talimba agiyita kakati mwe kubanga mwe mwakulira mu nsi ey'obulimba nsi ey'okumanyira tubulanga mwagala okumanyira nze nja kwambala let it be the last time mmwe nga mumanyira taata wange mmwe mwamulondako temwina babaka bw'oba onyize genda mu kooti teziriyo lwaki temumuloopa muwozata Mirundi avuma abantu siba yatamale Mirundi avuma abantu why don't you go to court lwaki mutyayo if you are really saying the right thing nemwe mukimanya ayogera mazima temwagala mazima abaganda temwagala mazima mulowooza okuleekaana ne muleekaanira abantu kyekigenda bajja mu bwavu ffe tetulimba kyovulaba nga abantu bangi batukyaye we rather stay with a few people abalirwedde okuwuliriza amazima nze tatange talimba era woba oyagala akulimbe tajja kikola is very brave omuntu yekka asobola okubuulira ndooza ye maama Amelia ffe tetweguya tetulina mikwano we have a few people kwa Uganda ejjudde abalimba eno ensi ekigimazeewo bulimba na butiitiizi nimutandika okumanyira abantu the other is my father nze siri wano kudefendinga wisdom kaye when you touch on my father you have touched the core of my heart oba okutte ku mutima gwange gye guva bw'oba gw'oyagala nkutte ggwe zanyira ku taata wange I told those people in government saba meeting aba bamafia those who have power aba banyankola abalina amaanyi va ku mwembwa ezitalina kyeziri ezireekanira ku social media I'm talking about banyankola ezulu this country I met them we have met disagreed and agreed I negotiate on behalf of my father I become combative like a lion on behalf of my father mamuloza nafuna taata omulala mujja mumanyira if you want to see me nga nzijeyo enjala ggwe sobola okuwemula olunaku ne luziba don't prone my father muli baddembe okuvuma bataata b'abalala you have never voted him tatange yali abasabyeko akalulu that please vote me for MP is there any family member of mine who asks for votes mutujjeko akamanyiro mmwe muyitiriza okumanyira bazadde b'abantu nga mwekwese mwobwo obutiitiizi bwammwe simanya mmengo simanya biki ebyo ebyekisiru byammwe these are three things goloza muyali mu Uganda muganda abaganda muyitiriza akamanyiro ate mwakatandikira ku President Museveni ne mujjanga mumumanyira kati akamanyiro kakuze buli avaayo okwogera amazima lwaki ayogedde amazima bwe gabanga si mazima lwaki temumutwala mu kooti nze famire yange yeesooka mu nsi nfiirwa buli kyennina I can lose everything as long as I have a family mu nsi tebanoonyayo famire yakubiri your family is your family leka ensereme kulowoozesa nti oli wa kitalo osinga famire yo famire ye omuntu akwatira ku famire muttirewo kill that person oyo aba akwagaza kufa ensi eggwawo naye tokkiriza nga famire yo okuggwawo what do you call family is the first country ensi esooka ye family nze when I'm defending my father John nagenze ku Soloti gendo babuzo bate balise police gandi ask them nze nwana entalo z'abalala nina abantu mu government baje nyobe nwanidde entalo ezimu za amataka nze interest zenkuma mu ttaka nene banene nga nkuma interest zaabwe mu ttaka kati olwange lunneme okulwana you think if a war is on my dad I can't fight it I can fight to the fullest if you are joking around muve ku bazadde b'abantu
muve nga mwekwese mu ebyo ebyekisiro byammwe. Everyone has his opinion and it should be respected. Are you caught? Muwebuula abantu, muvuma abantu ku ndowooza zaabwe. Omuntu bw'ayawukana naawe ku ndowooza ate n'ojja n'omufuula omulabewo. Kati ebyo byonna byalemye. Nze teri ajja kumanyira ku taata wange. Bw'oba owulira nti oli ku peegi eno ng'oyagala kumanyira taata wange, kwate kuba otambula ogende. Sikuyitangako, mulinga amazzi. Mutuwa ki? Nina abagoberezi kuno emitwalo 2, temina kye munyamba. Ate mujja mumanyira taata wange. Unfollow now. This page is for me and my father. Sajikola ku bintu esiti byammwe. Mugende kuyasanga Lyambogo. Unfollow. Mulinga amazzi. Mwe munaaba mwagala okumanya, I have a duty and a right to defend my father. Mwagala kumanyirani. Gwe, I have that duty. I don't ask. He's my father. I'm his son. Inseparable. We are inseparable. Abaganda ganti anakujemize ageya nnyo kongo owulira. The person who wants to see your true character, he talks about your mother when you are around. Mubino mubita bya nopu byambera mwe byekisirusiru. These are families. Kakati mwe n'olwekyo, you don't have the moral jurisdictions to come here and intimidate me. I will fight you. I will abuse you. Nze sitera kuwemula. N'ebigambo by'obuwemu mbimanyi. And I can choose to do so. I can choose to do so. Wano buli omu asobola owemula. Nobody teri alina monopoly ku buwemu. Ne people just keep their respect. Omanyi abantu ababasirikira mulowooza basiru. That my father will give his opinions without fear or favor. Tuvumya abanyankola abafuga eggwanga lino. Abalina obuyinza kufa. Abalina emmundu. And we are still alive. Mwemazimwe. You insects. Think you can intimidate us. We have disagreed with the powerful banyankoles who have power on the army and life. And we are still alive. Now, you insects, you maggots, you think you can shout and intimidate us with a wrong brand. Mumuzanyira ku brand zinkyamu. Fete tuli bayimbi be mukanga kanga. Mutujja tegeka concert muleme kujja. Fe family yange teyina business. So we are free to talk about what we want. Now if you want to defy that, if you want to malign us, if you want to demean us, then you will see who we are. Fete twagalangako bujozi. Arrogance. We have fought arrogance in any form. We have stood firm on the core values of humanity. We don't have big people and small people. We are all equal. We are all equal. The Constitution protects everybody. You idiots, let me educate you. The Constitution, the president fought for, protects me and you. There is no superiority of tribes, that this tribe is far bigger than the other. We are all Ugandans. And we shall stand on that. There will be no apology. There will be no apology of any form. Let it rain, let it shine. And this will be a lesson. You can't intimidate everybody. And we say, there will be no intimidation at all costs. And there will be no apology. Now it's time we move on. Bomanyira tata wange gwe. Ngolooza ndi mu kudefendinga. I always defend the people. Defendinga wisdom. Na ye chikwata ku daddy. It is the only thing I have. Nze tamala osobola okuntwalako buli kimo. As long as my father is around.
It is the only thing that gives me happiness, not you idiots. Simwe. People get happiness from their parents. Me and my father, we share same characters. All characters. Never intimidatable. Never again wa papa not. Gendo buzaba ministry. I tell them I don't do that. Junior, if Junior says he won't, I will not. Nebo samida rubale wechagwe nebamba. Me and my father we are inseparable. Entalo tuzirwana aba. Mwerati me tell you a story. Waliwo munene mu government gwe twavuma with my father. Munene nyali mu government yomo. Very powerful person. Twamuvuma. Then katwe twamala omuvuma nakuba essimu. Daddy nangamba mukwate. Omusajja nga mukambwe. Nangamba gwe metata olwaki munvuma mugenda kulaba nzani. Said okay. Nemugamba daddy. Omanyono omusajja gwe tuva okuvuma agambye tugenda kulaba yani. Now the man deployed the army. Yatusindikira seba amajega tukwate me and my father. Kati, I told him, daddy, what are we going to do? Yali ali mukulya binyebwa byenga wali atudde. Omanyi tatange tatisibwa tisibwa. He's a man who doesn't panic. My father doesn't panic. He stays calm and still as he's looking for a solution. So me, I was panicking. Tatange yangambe chitu chimu, my son. Never panic in any situation. Always stay calm. Nemugane kakati tubere wano. The army came. Ekwate fe. Me and my father. Of course he called Yakube Simweju. One number like this. Amajene gaddayo. Now, you people, me and my family, we have seen. I think we have seen what we are supposed to see. Me and my father, tuyise mu bintu bingi. Ebitiisa, ebikanga, emitima jafa. At times we sit and look at you. Look at the and we look at you. Look at these idiots. We have seen what we are supposed to do, to see. There is no any form of intimidation that can scare us. But we're told, so I want to put my position clear to everybody here. Anybody who attacks my father, I will attack you. If you abuse my father, I will abuse you. One, as a son, I have every right to protect my father. It is me who is supposed to tell him to apologize, not you. It is Nzasobola omuntu uza wansi ne mga kakati. Nerwa ichidao techiriwo. And it is me who apologizes. Of course, I would have come here and said, you guys, we are sorry. Yeah, it was an error. But gabadde mazima. My father said the truth. Ate era akyagogera. Tata wange ku mazima tavangawo. Fechato chaya mazima. Era ekituwalanyiza mu Uganda mazima kubanga tugamba kwabo be muti tugambako. Ate era nabo basanyufu kubanga bakimanyifa abagamba mazima. Kana tululidde ono full figure. Nga naye atumanyira. Full figure yakajja mu government. N'emyaka 5 teginnawera. Yatusangamu mu government. Kwanga nayogedde bakulu bange bonna. They are all in government. Yonna government twaje etoloola. My brother
ye lawyer wa parliament, is a legal office of parliament John Mirundi. Omulala ali mu ministry ya energy. Omulala ali mu URA. Lands. So government you're not wajetulula. Why does the president appoint us? Because of the contribution of my father to the stability of this country. Chovolanga up to now tata wanga akumwa maje. Aine motoka ya government n'omusala bamuwa takola. Twagenda wa genocide na mu bukadde bisatu. 300 million for his contribution for the stability of this country. Mwemugamba mbwavuma abantu tavuma atereza abantu muzata yafa kalisa yafa Tamale Mirundi senior ye yasigalawo okugamba aba bali mu buyinza what they need to do. That is his role. Buli amayi n'omugaso gwe mu nsi ayinza okuba approach yes gwe kutegeera yombi naye kubalala nnungi bakita voice of wisdom. Kakati mmwe abatiitiizi temukisobola. Kakati ono full figure nze sirumba full figure era nze full figure ine ebintu bingi nnyo byakola n'ensirika sirwa kuba tisobola biyingiramu ne I respect ya wano omulundi ogwaggwa twevuma ne full figure ne tugende wahamu ne tusayininga endagaano n'atuvuma n'atuweebuula ne tusirika n'avuma ne maama wange we kept quiet not because that we could tetulina kye tusobola kukola but at times waliwo byotunuulira n'osirika noga nti maybe for the first time nenkubira ne twogera ne full figure ne tubeera ba mikwano wano full figure we yasiba sefuko okumusibira obwereere nali mbiyingiddemu nga nina n'abakulu benkubidde mbagambe lwaki full figure atawaaja abaana ba TikTok kwaye yabayigiriza okuwemula ye mwennyini abaana bo ne bayiga okuwemula kati nali mbiyingiddemu mbandi awo nga full figure asirikidde odiyo nkyaziina bulaza kakati ono omwana avuma abantu sefuka avuma abantu n'abimpeereza nemugaa bwe guli I have withdrawn. Ffe tetwerumba ku internet isima waba ayina ebizibu I'm always there. Wisdom kaye bwafuna ebizibu I'm always there. Wisdom kaye waliwo olunaku gudi lwe yali agenda omusiba ani Lwasa kaye nankubira naŋŋamba Junior omanyi kire ekisajja ki Lwasa kigenda kunsiba ne mugamba Lwasa nze tasobola kunsiba kanzije mukuvumire nenkubira Bajjo yatuyamba isima bali bagala musiba emirundi egyo ebiri isima I was there. I've always been there. Kaze bakwano bange bafune bizibu I'm always there. Kakati newunyiza nnyo full figure. Nga Kasuku gobeera na yeye mukwano gwo. Mukubire simu omugambe Kasuku. Ndabye ebintu bwebiti ne bwebiti. Kasuku oli mukwano gwange tubikoze tutya. Gomanyi abantu abakakubira bajja amasimu. Omanyi abantu abakakubira isima amasimu. Isima ng'osirise. Those are friends. They understand. Omanyi abantu abakakubira wisdom kaya amasimu. Wisdom jangu ovume. Abantu bategeera. Tigano mazima buno bulimba. Kakati gabo nawe bakwira bagamba. Kya bulimba kike bayogedde. Kakisoka kabaka mulwadde. Ye mulwadde. Ekyokubiri bamukubye mawulire ng'afaanana bubi. Amawulire kabaka bamukubamu. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu muganya okubuuza Katikkiro kabaka aliwa. Kana kusatu talabika. Muri wano. Ekyokuna muganya okubuuza Ssanga lya Mbogo n'Ejjunju. Abalangira nti abange mukozeewo ki? Muri wano. Kakati nze ekyanvumiza full figure kintu ekyo. Kimu full figure amanyira ng'omuntu. Wano kusaasira yali agenda musiba. Full figure yafukamira ne yeetonda. Nga kusaasira agenda kusiba full figure.
Furufiga n'afukamira ne yeetwala n'amugamba kusaasira asonyiwa ng'ensi eraba. Naye omu kwasobola okubuulira nti ye mulungi. Mugamba naye omuntu ono ankomba matako buli lunaku anjagaza ki? Ka Furufiga si mumbejja, si mulangira, n'emmengo tajoogerera. Kakati ningamba omuntu ono kati ate Furufiga alina ekizibu. Furufiga alowooza wa kabi, ajja n'aweebuula omuntu. Furufiga ayinza okuweebuula omuntu n'owulira nga wooli owulira ojjudde. Nino omugamba all for what? Bw'amala okuvuma ng'atadde eno asindika audio, munnange nabadde nina kyempisaawo. Furufiga wakavuma abantu bameka? Akavubuka akakuzaalamu omwana kasimpoke ko nga tokwogerako, n'okatiisatiisa n'okasiba kasajja katto. Lwaki mwezina n'abantu be mutya? Nze nazina Donizera sikyegaana. Era mujjayo mu bantu ne mugamba Doni owooma. Mulaga. Nze sina mukazi gwe nebase naye gwe nkweka. Era ngamba nti egundi oyo namulya. Lwaki mwezina n'abantu ne mumala ne mubakweka nga babaswaza? Tell me. That's what the question is. Munsobera. Omuntu oliddawo sigala ati toyagala mulaga mu bantu. Kati wabadde omuliira ki? Kati Furufiga yali asibira kyoyo omuvubuka simpoke. Nga tannavuma ffe. Okay, ffe tuli babi tukikkiriza. Bamugamba genda ku DNA yagaana. Nejjo yabadde ku soloti. Natuweebuula. Nzisiga yankubidde nanga ejjuniya. Kino kiri bwekiti. Nze akakana kasimpo kaka akamuzina. Donizera ali ampadde ssente. Tukafunire balooya. Ne mugamba nedda nsonga ezo tezitukwatako Doni. Tegera tusooke tuzireke. Okitegeera. Nemwe mwakaweebuula bameka. Tegera. Ekisinga okuduma mu ggwanga lino. Abantu abatalina kye bali bebeefuula nti bamma balina kye bali. Furufiga mubuuza alina byabugagga ki? Abalage ku nnyumba ye mwasula emakindi. Nina yadda ku soloti. Natali kugamba abantu nga we banwa ne batamiira. Nga yagaaya amayirungi. Atunda mayirungi kusula motors. Oyo gola boyo. Ne bazina ba makanika ne bazina. Aboze motoka ne bazina. Oyo gola boyo. Bo president's advisor. Katambula ne kadi eringa kakomo. Nomugamba office ye sangibwawa. Ba advisor bonna batula ku minister ku president's office. Ba advisor mu Uganda bali 15. Era bonna babapangisiza office ku Kingdom. Mama Mary yajatula. General Sala advisor. General Moza advisor. Mama Mary they are only 15. Parliament be vetting. Abasigadde president yabalonda butafa bwavu. Nagamba nkondo mali gwe sina kyakuwa kwatira wano 1.7 kabafuna 1.7 milioni yemwe mitwalo 7 etasobola na kusasula nyumba yange. Kati ogwo mulimo ki? Oguyinza okuvumya abantu luyali. Nze nompo bwa advisor siza Bukola. Chifuranga, I thank the president. He was merciful. But when you know to buy in office, never in a card za government. Umuntu nabanga ina card no mugambe naego wandike baluwa PO box ojitekawa. Kusula motors, ku garage. Really. Namwe mubitunule mu birabe. Oyo yajja na wa advise nga ye bwali obulungi. Nenga ali bulungi ki? Ali bulungi ki? Tewali kwerimba.
kwefera na kufuula balamu. You become judges into issues where you shouldn't even judge anybody because you are the same. You are the same. Twagenda mu bintu bya jenemoke nga batuyise mu Arua ne Isima. In fact, Buza Isima oyo, what they were saying about tuba tuli mu Arua ndine Uncle Toyota ku hoteli gye twasulamu Buza Isima hoteli ya Honorable Anita oyo wekoboko full figure yagenda n'ateekayo post kyagijjukira bulungi ng'agamba mbu abajje mu kesi banyo babakomya amalala mbweze motoka zonna ze batambuliramu zaaki nenjiraga Uncle Toyota ne mugamba Uncle Toyota jangola be full figure byataddeyo kyeyayogera sagala kyogera asirike abantu abamu mwerimbise mu government ninge ekyamazima temugiriimu. That's a bitter truth. Era nze tatange bwe yava mu State House namugamba, I told him muzeyi toddamu kukkiriza kifo na kimu kya government kivulanga ne bamu obwa minister takkiriza kubanga oyinza okulowooza oli mu government nenga togiriimu nga you are not there. Ayidde tegabangako maanyi. Nze tatanga ayina amagye akuumibwa military police aina city. He is protected by all agencies ne special force ne motoka ajina naye alagirani ayinza kuwa directive kakati mwabaganda you Bagandas mbatunya nemba sasira mukabya amaziga kwa mugenda kubulwa newe babaziika mu ettaka bali bajjeeko obwakabaka buyuuga mu myaka 2 Buganda tebangako mu crisis gyerimu. We are in a big crisis. The monarchy is not stable. Land is taken. Musigadde kulima mwanyi ate nazo baziwe penalty. Omuganda ayina ki okujjako okweddira neddira nkebuka bye mwasigaza ekyo bugaga Baganda kimwina kweddira yokiranizi n'omuganda akyalina ettaka. Omuganda akyali mapambo bavanira amutunda awerera omwana muli kakamba mukabya amaziga kwa mwakyawo okumanya n'okutegeera ne mwesiba ku bulimba. Kakati oyo nakangubi yajja n'atuvuma n'atuweebuula n'omugamba ofunaki nawe oyina ebizibu byo. Kakati ng'osibye tomanyi taata w'omwana wamma mutuufu kwa furufiga tamanyi taata w'abaana mutuufu bamuyita omwana bamutwale ku DNA teyajja ne tusirika ffe tusirikidde ebintu bingi ninkubira bajjo ne mugamba nti owange aganya ogenda ku DNA twasirika ninga twetine bingi bye tusobola okwogera. First of all singa twayingira full figure teyandisibye kati police oyo omwana full figure oyo omwana yazina full figure namuzaalamu omwana mwasiba waaki on which ground musango kyo gwasibisa simpoke kuzina full figure kye kyamusibya mu ggwanga lino police musiba abantu kuba abazinya abantu kati ze doni zera ayinza okutwala ku police nti namuzina really on which and opechi mbu yakubanye endulu mbu style ze namukozesa tazisobola mwa full figure okusiba oyo omwana simpoke yamusibira musango ki police answer me no bibuzanga bita maaso collapson just the boy I said he fucked the woman. Where are you there? Olyali amayirungi ge n'atamiruka n'agiteekawo bweti buli omu n'azina
ne yasoka kwesiba ku bajjo oyo bajjo nankubira nangamba ne junior nine ekizibu ne mugamba bajjo totera kunkubira kumbuuza bizibu byoyina ne omanyi fulufiga ganna muzina ne mugamba bajjo kamukuloza jangu tumitinga obimbuli amanyi omukazi obwagamba mbu omwana wange ne mugamba bajjo what you don't know oyo fulufiga omusajja yamuzina ali kapeeka. I remember well bamuzinira mu bimwanyi. I remember he's a soldier akanika bimotoka prove mirongo iri omwana ugenda omutunuulira obuviri bulinga bwa basumali n'amala omwana n'amutuuma muhoozi nga nennakanguubi taswala nenkubira kasuku ne mugano kasuku bayita omukazi oyo taswala omanyi nti omwana amutuumye muhoozi mojjukira oli omusirikale kakoza mutale navo namugamba fulu figa totuuma mwana muhoozi si wa famire ya president komerero ng'erinnya bali mugjeeko kakati n'olwekyo fulu figa gwe guba omulundi gw'okuddamu okumanyira taata wange wamusangamu mwenaalemu ayina bakama be abamuwa ebyokukola era gy'alipootinga so si ggwe fulufiga omanyidde abantu ne basirika n'oweebuula abantu ne bakusiriikirira n'osiba abaana b'abantu nga n'obujulizi tebuliwo kubanga otaddeyo obusente ku poliisi n'omala ate n'ojja ne weefuula omulungi oluvaawo ng'odduka ewa hamu banvuma hamu muganda wange hamu sina kyenkoze nga gwatandika entalo mu pulogulaamu kasuku gye yakola tewaliimu era tewali nawe bakwogererako tewali era mu pulogulaamu ze tukola fulufiga tuwulirangamu na linnya lyo katwakwesonyiwa twakufiisa